embozi ku kyalo lwa TV yake mulimu eddiiro lyotuukamu omuntu n'atali wa kitiibwa n'awunyiramu ebigere n'awunyiramu enkwawa ne waliwo eddiiro omuntu yakasigale ku lubalaza nedda ngenda mangu naye ng'abadde azazza kukola ki kuyingira na kutuula naye bw'alaba ekimu nedda kambabulizeeko ebweru ngenda olw'eddiiro atiddeyo olw'eddiiro naye waliwo omuntu wojja narajjamu nangano n'abanga ayingira mu kiraalo waliwo n'omuntu atuuka ewaka embwa ne kapa ne zitamuwa kitiibwa engatto ze embwa ne ziyuzayuza ne zifulumya wabweru ne zitwala mu nnimiro nga zennyini zituukiriza akalombolomo nti omugaga olaba ffe embwa tetuwonya tuti naye gw'omuntu gw'okyuma oti yakukuddugaza nnyumba yaffe olaba ffe embwa tetuwonya kutwala kuleveeyo gw'omuntu gw'owunya otwala kuleveeyo kati ne ziyuzayuza engatto ne zinyiiga nnyo ne zitwala eri kakati n'olwekyo Star Times channel zonna kweziri liigi ya German ne ya France channel zaffe zawano music buli kimu okifuna ku Star Times genda okyuse decoder zo bw'obanga tokyusanga ku upgradinga yes sebo tusooke baneetubuuze kuba Mirembe Boutique Mirembe Boutique tubabuuzeeko muli mutya Mirembe Boutique twagala okuwa nze nga ambassador wa Mirembe Boutique kampuni ziri bbiri nno kati zentuddemu ennyo kati era ndowooza bwe naba nvudde nze nja okubanga mmalirako obuki obudde bwo bw'onooba owummudde emirimu gino Succeeda ne Mirembe Boutique ezo kampuni zo zindi mu musaayi tojjuuliriza kyotamanyi kukiriwa ku kampani zange kiriwa kyesimanyi nze ndimu nga director bawe gye sente zangeera Mirembe Boutique buli alaba Mirembe Boutique oli director omu ku badirector antudde eno kati kambanyi bwe mugattako bugasi oyogera nga nanyini kampuni wendi wano mugattako bugasi nze kati ninde director yangu wanange nyogere oyo olina okwongerako Mirembe Boutique ekituufu kiri bwe kiti nti obulamu buleka bukubako njawulo gwe mulamwa gwaffe obulamu leka bukubako njawulo noba ng'osasula sente mpiivu n'osulanga ekkutiya manga n'osula mu kkutiya ng'olina ekintu ky'ozingazinga ne weenyoolaawo mukaalina bidduve tulina amasuuka omwana agwa mu ssuuka bano abawala bano kakati obukodyo buli we buti abavubuka mukwanya nnyo nga buli gwokwana ewuwo asula lumu n'agenda jangu Mirembe Boutique bw'oba olina mukazi wo nga yanobanga buli kimu okikoze agaanyi weereza amasuuka gye yanobera n'ensawo ng'ogijje ku Mirembe Boutique olabe ogenda kulaba nga kkubira simanyi gy'oli saagala kujja nga si waggule bakutenda nti owunye ekalalume okuva mu buto tulina perfume ekujjako bagita kyoza kalalume owunyanga amalaalo owunyanga lufula owunyanga gondi miti paakazi owunyanga kaleerwe oba owunyanga ekiyiriro ky'ebyenda ntegeeza bebayira ebyenda jangu Mirembe Boutique tugenda kuwa perfume owunyanga siweji owunyanga septic tanka owunyanga wano nga wakayita kulierwe ng'ogenda eruzira awo wasimba buli obumotoka kozi we bujja we buleeta muganda wange we buleeta bubeerawo nga bupakinzaawo we buleeta ate olumu obusanga n'okuyiwa bwayiye walala naye olw'ensonga nti buli wako sigino bulinga kovu bulina omukululo osanga era buunya bannaffe mugende ku Mirembe Boutique mugule ebintu ebyo tubagambye obuwoowo handibaaga z'abakyala masuuka bedi cover ogenda kulaba obuliri bwe bunyuma njabba nnyonnyola Succeeda naye nga ffe tuli bafumbi ba mmere ku mikolo njabba tegeeza byonna ebijja ku Mande oluvannyuma lw'okubaga maze okuliza ku director munnange Mama Nathan abadde kyaseka ki munnange kadaaga obusungu gyabujja erimu lyagonja bwaki simanyiiyo mbadde ngamba nti buli institution zikola byazo simanyiiyo palamenti yakoze gwayo kati olwo bweba enoonyereza yo tenoonyerezebwako obusungu simanyiiyo obusungu bwatandikira wano okukyusa gondi yekka katuntu aveeko ng'ekitanya kiweddeko awo waliwo tabbu yanyiiga n'akambwalo onkambwalo lyotalabanga n'atakomoko ne kasiba nti n'amugjawo nga bali bamuweereza
Kasibande nakamba kikafuwe tagenda kuba kakiiko ka Kosasi namukasukeri appointments committee etula emirundi ebiri mu kisanje eky'emyaka 5 okitegeera kaakati essaawa eno reporting efulumye jukira bali basuubira gye bayita minority report gye bali basuubira neetakolebwa kaakati mukyala mulyagonja yayogera point ye erikiriya n'agamba olaba akakiiko akaatuula amu tebaateyako mikono ku report kitegeeza waliwo obuki obutakkaanya tulina okubunoonyerezaako obutakkaanya awo Kadaga we yanyiigye yavudde Kadaga yanyiigye Kadaga kiki kyokambuwalira tetwagala tuyisa mu maaso tetwagala kuyisa mu parliament maaso bano abajja ne bakuba emigo tebabayisa mu maaso kiki kyokambuwalira kiki kyobikkirira tetwagala tuyisa mu maaso pamenti ejja kuyisibwanga mu maaso bwekyo okuginoonyerezaako olutalo abanoonyereza ne banne Uganda mutuzannya amawulire okimanyi nti kati tetwogera ku ba Bank of Uganda tuli ku katundu tuvuga abaana batuzanya balina script banne mutuvuga abaana batusobola kati saawa eno bagenda ne kasekende balongoofu katwawise katundu batuukirivu batuvuga abaana batusobola sebo kati bali kati batuukirivu bayimaze dda kati mubagala kudda kwani kumulyagonja katuntu bamunoonyereze mayaga kumugade bali kumulyagonja go bali muye mukyamu kati mukyamu nnyo oba mukyamu mwabatali bakyamu lwaki munoonyereza ku bannammwe yakyawandiikibwa awandi abanoonyereza tebanoonyerezebwako otyo mwabanoonyereza tebanoonyereza luddawa nanyo mutuzanye nyabule nyanya mutuzanye naye mulidde sente zaffe teri gwe basala musolo ng'ayagala teri awa musolo ng'ayagala muzisala kuba tetulina kyakkola sente zaffe zaali awo mpitirivu naye ebikolimo tebiriggwayo ebikoli nyabula buli omu aliswala akati no deputy attorney general naye bambuuza emigaso gy'akakiiko kaani kakosasi akaaboneka kano keyagenda munavuluga akaba mugemerera akatalina kyalaba kujja yalaba lipstick nabantu kwemoolamoola yekyala abantu kuja bampaane bubogeza sitiiriyo balinga abaagala okwanibwa omusajja bahani abo mubyalaba mukakiiko kettaka so mukakiiko waliyo kyeyamani w'abagundi oli omumanyi mukazi alina lipstick mulimu eyaliko atoni jeno alina lipstick oyo talina gwenoonya wa lipstick bw'oba atulana mu ntebe ya wakati musajja talina amaloboozi gatokota buli luyimba n'ekisikirize kyalwo bwe mwoleso gw'ennyimba ogwo kati gwe yasubiddwa mu kiro ekyayise katukulozeeko kyabadde mu Coca City wono ku Simba ng'amalaya bw'ateerabirangayo kapiira kubanga kajjayo bw'ati nga kasitoma atabye buli omu alina kyasobola nze kondaga ebbeere kangabalirawo mbufunze nemmera akaswa agunjukira emabega omusiisa ate omusiike talyerabira azipampa abeera ng'omuto abaana bakooka n'olwejja nkusesebudde muzeeyi nayiti mutuufu oli muganyufu nnyo abakyala abazeeyizeeyi mwe musinga n'abato okuwoomerwa ebintu eby'omu nsi mu butuufu abataddiye nnyo mwe mukamuwadde nnyo kituufu temusasira nnyo mufuneyo bihani byammwe nga bakulu bannammwe mutambuze obulamu mu nsi bwe ntunuulira embaazo nga zigudde mu nze ndabugenderedde kati ate linda olukooka lwa leero lunasinga olwayise ku ssaawa 3:30 ez'ekiro amatuugo gabeere ku Simba anti Simba ku myaka 2 ennyuma nga yakatandika Pilsner Lager, the red top lager. Cold, filtered for crispier taste. It's still got what you want. Pilsner Lager, the king's beer. Pilsner Lager. Hear the lion roar. Alcohol is not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly.
Kati osobola okwewangulira airtime okuva mu GoTV buli mwezi osigale ng'owuliziganya n'abaagalwa abo. Iye, GoTV ekutereddewo omukisa okwewangulira airtime buli mwezi. Ekyokukola kyangu nnyo, sigala ng'okozesa GoTV emyezi 3 egy'omuddiringanwa, olwo GoTV ejja kusindikira airtime ku ssimu yo buli mwezi. Abali ku GoTV Value ojja kufuna 2500 za airtime. Aba GoTV Plus ojja kufuna 5000 za airtime. Olwo wa GoTV Max ajja kufuna 1,000 gwa airtime. Sigala ng'oyungiddwa ku GoTV wewangulire airtime buli mwezi. GoTV, wow, we are GoTV, live it, love it. Mama wange, olinawo olukambwe nnyweko? Tuyinayo kachai. Oyina tuta oba oyina mukalu? Tuyinayo mukalu yekka, munnange amata galinnya. Oh, oteekamu budalasini oba nedda? Nedda munnange bye tetubirina. Tolina woyinza binfunira mu bwangu wano? Nedda ssebo. Ekiki? Naye lwaki tunywa Fuse tea? Fuse biki? Fuse tea ky'ekyokunywa ekikennerwa obulungi ekyaffe omuli ebirungo by'obutonde ebikkakanya ennyonta mu bwangu ate n'oweweera mu ngeri y'ensufu. Weefunire Fuse tea alimu akawoowo ka piiki, apo n'ekisubi ku siringi 2,000 ofune akawoowo n'eddekende mbagirawo. Fuse tea akolebwa kampuni ya Coca-Cola. Mwami mbadde nkugamba ebirala byonna bireke netwebera okundeetera Asante curry powder ne Asante mchuzi mix. Ogenza okungamba nga nabiguze dda era ndi nabyo wano nize bulinzi kunyoka. Kati nno gwoyogeddeko ebyo naye n'Asante coffee namutaddeko n'etangawuzi tea. Bakazi bannange nazuula ekyama ekikuumye obufumbo bwange n'ab'omu maka gange. Asante curry powder ne Asante mchuzi mix. Ate ku kachai we muteerako tangawuzi tea ayinza n'okunwa ebbinika namba. Bisanga mu maduuka gakuli okumpi wonna mu Uganda. Endubuka kongoliro ennyanda v'omwange obujogoli obuwuniikiriza asikazaayo muzibizi omu amufunganye amulese wansi bamulese ku ttaka seebuze ezeewunyisa basigaze mukwasi wa golo yekka aliko bajjajamanga unaakubenyaga kibaye naluge nagukwata nabyonna n'ebirala tubisibwamu Stanbic Uganda Cup nga ttiimu zonna ezigadde mpaka zino zirwanira obwannantameggwa. Stanbic Bank, moving forward. Okuvuga speed shitta naye ng'oli ku AfriCell speed y'essimu yo ebeera ya njawulo. Kati kwanjulire AfriCell Crazy 4G bundles nga zisoboka nga zakukozesebwa ku ssimu ye ya 4G olyoke ofune speed gye weetaaga. Weefunire GB 3 ku mitwalo 2 gyokka. Kyusa ssimu kaadi ya AfriCell ogize ku 4G onyumirwe internet efumuka obuweewo nyiga *M33* 2# okukebera ofa ez'enjawulo eza Crazy 4G. AfriCell, don't be cheated. Kasoma, okola kiki ekyo? Nfuuyira muddo. Juzi wano Kayemba yagufuuyira ne guba ng'ogufudde oluvannyuma ne gudda nga gugimuse gwonna. Era mukyana abanyo okwayoza. Nyabo, eddagala ly'enkosa baliyita Glymac lifuuyira buli kika kya muddo omuli olumbugu, olusenke n'omuddo gwonna. Ndifuna ntya? Genda mu nsanja Agrochemicals Limited abasanga ku Bench Wanoka Street oba ku luguudo lw'Nakivubo ku mulyango oguyingira Owino n'Embale ku Cathedral Avenue oba osobola odifuna mu maduuka wonna agatunda eddagala ly'ebirime mu ggwanga. Bwegalo kyekiriwo kigwe kufurayo waliyo konsati ya tabu onaasalako sele bagazi bange tulina plan baani abaliyo King Saha Shiba Alvin Keys n'omubi wange Fikfomika ajja kusalako okakasa kituufu bawizo bakaligraph Winky D Leilizi n'abalala bangi sokopoeze mukayala weefunira akacupa kakooko otuloonyoleko ku studio ku NTV, NBS TV, Sanyuka TV, Record TV ne Face TV buli lwakutaano ku ssaawa 2 ez'ekiro ne ku Spark TV buli lwakusatu ku ssaawa 3 ez'ekiro ng'eddibwamu. Coca-Cola, taste the feeling. mwana plani zonna zisazibwamu katusaleko kiriya nnyo. Owuliriza ennyimba empirike zaffe ez'awano ku rediyo ewulirizibwa. Sweet Malaika, how are you? Zembatendiawo, nandoza kukwe, zimanyi obana we woli. Omutima gwange gwonna, kululo gumbuguta, ebyo nebyo, kambikuwe, yadde siri bilodi, nga muzeyi kamadi,
Abobi ngambe manyabondumwa nangemba nomwa olosenkaba ebiganye call me and ebisimu bita call me njakutira wo call me I'll be there ulishe wetaga call me never balutalo call me I'll be your warrior call me I'll be there ebiganye call me and ebisimu bita call me njakutira wo call me I'll be there ulishe wetaga call me never balutalo call me I'll be your warrior call me I'll be there Bulilwa tunulina otunoza love looking so innocent baby banonewe bansikasika zembalaba chamuri kuita kwekoza bya bule boya kanyo nawe okoza sachi sweetie alikwanga ngayani ngachosaba chendeta wendi wasijali jale wepata nyweza alinita kwepo ebiganye call me and ebisimu bita call me njakutira wo call me I'll be there ulishe wetaga call me never balutalo call me I'll be your warrior call me I'll be there samba zasikaliwo yepo mulondemu akusonga konga mukangamu kwagala ne mubuza sentamu nayachimanyi towakana no usijali jale wepata nyweza minita kwepo usijali jale wepata nyweza minita kwepo Era tika ziri 10 ezotuingia saa 10 nemeza kaongeza kona call me Chris Evans kawesa agenda kwa Kulovia Gardens wano ne Rema namakula kitambula walonga angame muno Jime agambe Jime ke ku saloon SB ndoza kuzimbe cha fecha bavivo molo kulima we yityo ndoza agambe ntikwali atumbode Simba ugambo cyagwe Jime agambe nabana boda bonna kwe bali awo banda bire bonna areba chali bafe bonna abali awo mwana bagaye tubatumidde nnyo wakabi nnyo otunde dabira noli omukyala atunde emmera ina akabina akanene yabitani katyogaje omuntu okukwasaganya ekintu ky'emmere olina kuba na kabina akabina suwani sepiti mama Layani banna bano mbuke yampaba oluyimba ndoza ali ayimba ye kazina uli azema oyita yimba amakabina natega kutegeza kayimbo oyo akayimbo yennyini kadembuza ko Jimeke nabali ku kizimbe ekyo nemani jamundabire oyinza okuvaawo nga abasajja bitundu 80 ku buli 10 abali awo balya emmere tebagirya negenda ku mutima abali wamala yanti tebagirya egenda ku mutima emmere egenda walala kati mama yanti tola anti ogira mu bisikati byebiwanvu ng'osena emmere abayaye bakwambula Mama omuseo kanga ve kubuzaka waguru wa shera ukanga ve ndeka mama yali nasiba mpombo bakana gamba ekinyobwa kyo mukazi kino kirungi nga yate ku mutima alowooza kirala era nabasinga okujja jiri yadoza tebegenderezanga era amalano jomale weeks 2 nga rotunda oliwo wajoga buli mmere mukazi onteoma nga balala be basena era osanga omyaye nga alagirira munne talagirira owa restaurant yawe mmere yaabwe ennungi restaurant eriwo omukazi w'ebbina
Yandere jembeera gyotankuulira ejjinja. Gamba naawe kyekikulisaawo. Sitera kulyawo. Ivan. Wajise. Mwebale kuweereza. Kale siwa. Ala luntu gwe. Agamba ki mawe. Ndi wano ogamba otya senior? Erika ekyabazaala. Omusobozi w'ennaanasi. Original kwendi kusimba ntumbudde. Abantu b'ekyabazaala kubali bawuliriza. Naye obujulizi bwempa nebaza Mukama nsobodde ogenda okukola kimulamu bulungi. Buli ali kusimba yenna abantu bange bemuze ennaanasi abeere bulungi tumutumiddeko waayo mukazi ogamba oyo wakabina tandika emboozi zo za nanansi mwaga nnyo obuukira emboozi ze mutatandise ate lwaki jako genda vaako shia beera eyo mu nanansi zo mawejje mwebale kuweereza nze museeka abukunga mu luweero bano kwe bali waswa Bukenya 205 Sida kuliko Musisi Mande sira kyakajaja 100% 60 gwe mukonna gambye no gentundu andoza kwetire nawe. By the way mbadde ndi awo mu jam ninda bintundu ninga obankuleete mbadde ino kundeterayo tondede sikuleetedde mbadde ndi okunyakulako essimu sisiza ndabirwamu ekituufu munayinza okugula entundu za 2,000 ezitwala essimu yakakadde nene emisana bazinyaku emisana banyakula ndabirwamu tezikyakka banyakuddeko essimu 5 n'emisana banyakula kati entuntunu kyetaaga kujja okuzigulanga ng'essimu nzirese mu sokisi esimu oseka mu sokisi ng'ofuuluka emisana ojja ogula entuntunu kubanga era mbadde njazikuleetera gavumenti mbadde ngula entuntunu ne banyakulako essimu waali ngambye kino ekigambo wammanga wadde osuubira oti amunjaga kwata yabiri otandikireko onsinikirako manyi mwemugumya musaasira bannange Mukama kikyatukoze esimu y'ennungi eyo nagirabyeko vidiyo gyongeeraga bulungi kale bannange kiki kye batukoze bwatyo bwagezeera sitaani ng'ateganya ngamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna nantegeeza nti yakuwe najja kukuwa endala ng'otwala entuntunuzo ntwala ntuntunuza nga neeriira nga bwe nkuweerezaako bwomeketako 2-3 Bishop Gondi yali Archbishop Nkoyo oyo yagamba nti okusaasira ennyo okuwa ekitono kisinga okusaasira ennyo bannange kyalo nnyo mulimu abantu abadde awo nga bo ku kyalo beekwata ekintu eki kugumya buli kufiirwa yakuba mulanga buli kufiirwa aweta negwatamanyi talina kyawaayo wadde ekinywa ky'enku ye talina wadde ebidomola babikozese basomba amazzi ye talina naye amakinga sure nti omulanga gwe guli strategic akuba omulanga asooka n'abuuza abantu bawezewezeewo nti bakamuzinga tebannamuleeta kale kaakali nomala akuba essimu kiri kitya bataddewo tendi abantu we bali baweze naye siba ekitambaala kye ku mutwe naddamu nakuba essimu baweze nti waliwo abantu abuvunanyizibwa abazzezeeko abakyali bagundi tebankuya mulanga abo adde ategeeza tya RDC atuuse kanzije atuddewa atudde ku tendi eno esookera ddala kusayokisenge ekitegeeza nveero nga mutoyi kino obadde okimanyi era ng'ekyo kyennyini ky'osuubira obadde okimanyi nti eggwanga lya Afirika erya Democratic Republic of Congo lyerimu ku ggwanga bakyeruppe lye basinga okwagala ennyo naddala abakola obusimu buno buli wendi nkufuna kubanga eggwanga eryo mu nsi yonna lye lisinga okuvaamu ekyobugagga eky'omuttaka ekiyitibwa coltam ekitambuza amasannyalaze mu ssimu n'amayengo gaayo wamu n'okugikuuma nga tebuguma nnyo n'etatulikanga bombu oba obadde okimanyi nti mu ggwanga lya Italy okuvuma omusajja nti tawera bulungi mu nsonga z'ekisenge kikusibya mu kkomera emyaka egiwerera ddala oba okutanga omudidi gw'ensimbi ebyokuyiga ku lubogola simba tebiggwayo nkakasa ekyo nakyo kiyize linda kirala ebikyamula byonna mupiira bikomyewo UEFA Champions League
olukalu lwa Bulaaya agamba nga Mo Salah ne Messi bakomyewo. N'olwekyo temya kuba nno nammwe mubeerabireko. Weefunire ecupa ya Pepsi ennyuguga owangule ng'omuzannyi. Kati nno gisaanukule kebera wansi w'akacokolo koodi gy'osangayo gisindike ku 7888 okusobola okubeera omu ku bawanguzi abanaawangula okutuuka mu bukadde 15 bwa buli wiiki n'ebirabo ebirala nkuyanja omuli airtime n'ensimbi ezakagwirawo buli lunaku. Pepsi be bavugiriza abakulu aba UEFA Champions League. Pepsi, for the love of it. TV abakyala mu ggwanga ejaguza emyaka 3 ku lunaku lw'abakyala n'omunana mangi ekomebere 19 ekabumba recreation center abakyala ku ntiko luna abasajja be bakyala abakyala be basajja kikulembeddwamu abayimbi b'eggwanga bonna abakyala n'abasajja bakomediansi bonna bapulezidenti ba Spark TV ne NTV n'omwenda mangi ekomebere 19 bakiirye Luweero nga 10 ogwokusatu mu Marias Flow wali e Masaka kinga omutwalo gumu viipi emitwalo 2 nga biwagiddwa. Lager. Live every moment. Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Katukwanjulire Power Magic omukutu omupya gw'Ekinnayuganda nga gujjudde ebinyuma n'ebisanyusa wano wojja okusanga yogurt ebinayu n'ennyimba nga zonna z'Abannayuganda. Kati teekako omukutu guno onyumirwe ennyimba okuva mu Bannayuganda olabe olugambo ku baserebu bo olwali ekibozibozi basire Queen bacomedian ne busop byonna nga biri mu Luganda. Power Magic eri ku DSTV omukutu 161 oba ku GoTV Max omukutu 34. Power Magic, truly ours. In the Far East, there are many languages spoken, from the enchanting elephants in Thailand to the sizzling street food in Jakarta. The waves lapping on the shores of Bali and Phuket. Or a greeting from a new friend. Ni hao. Fly Emirates to 22 destinations across the Far East and pick up some new languages on your next holiday. Visit emirates.com. Fly Emirates. Fly better. Oli Karamoja oba Kisoro wonna w'oba oli Airtel oba ogifuna kati osobola okufuna omukutu gwa Airtel ku 4G buli w'oli wonna mu Uganda ebitundu 10 ku buli 10. Airtel omukutu ogukyasinze mu bya smartphone. Bwegalo kyekiriwo Kigwe kufurayo waliyo concert ya Tabu onaasalako sene bagazi bange tulina plan baani abaliyo King Saha, Shiba, Alvin Keys n'omubi wange Fixomika ajja kusalako okakasa kituufu bawizo bakaligraph Winky D Ladies n'abalala bangi soko poese mukayala weefunira akacupa kakooko otuwenyuleko ku studio ku NTV, NBS TV, Sanyuka TV, Record TV ne Face TV buli lwakutaano ku ssaawa 2 ez'ekiro ne ku Spark TV buli lwakusatu ku ssaawa 3 ez'ekiro ng'eddibwamu. Coca-Cola, taste the feeling. mwana plani zonna zisazibwamu katusaleko kiriya nnyo. Top betting ebigozesa kibikyali ya kusimba nyiriri musibaya gwe ninanyawo nyeko wanazifuna nja kati okusiba n'okulisivinga sente tuzifunira ku simu ne bwoli ebbanja mu fasafa mpira olugwe ka message titiriyo nga sente zikirawo. Top betting ebigozesa kitagwirawo tandikirawo kati ku Top Bet okusiba kyangu nnyo okozesa simu yogenda onanyiga www.topbet.yoja obagenda ku matabi gaffe okwetula eggwanga lyonna. Top Bet yakakasibwa kitongole kya National Gaming Board. Amawulire mu bufunze gaagano ku Radio Simba. Mwebale kubanga mukyawuliriza Seddume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatuusa akagessaawe 11 mu bufunze. Gavumenti egamba nti tewali nsonga lwaki gavumenti y'omuliraano ku ggwanga erya Rwanda eggala ensalo zaayo nga bagamba nti tewali nsonga nambulukufu eweebwa. Bino byogeddwa omwogezi wa gavumenti Ofuono Opondo wabadde ayogerako ne bannamawulire ku Uganda Media Center mu Kampala. Agamba nti ebyo byogerwa nti oboolyawo Abanyarwanda bangi bakwatiddwa ne basibwa nti matu gambuzi agabasibwako okubaliisa engo abali mu kabulamuliro bonna bayita mitendera mituufu gamanga mu kitongole kya poliisi n'ekitongole ekiramuzi. Ebyongo bitadde ku mabbali ate Damian Akuze ono musawo w'ekinnansi mu disitulikiti y'e Kamuli ng'ono yavaayo n'ategeeza nga bwe yawa Speaker Parliament Rebecca alitwala kaddaaga ebyawonge ebyamuyamba okuba omututumufu. Agamba nti obulamu bwe kati buli mu katyabaga. Ono omutuuze ku kyalo Buwala mu ggombolola y'e Ankole mu disitulikiti y'e Kamuli. Ebyongo bitadde ku mabbali ate ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobusuubuzi n'amakolero Amelia Kyambadde
atiisatiisizza okugalaza bizinensi zonna naddala ezikola omwenge gw'omubuveera ng'omwezi guno we gunaggweerako. Natti eno esiddwawo ku bantu bonna abatunda wamu n'okusuubula omwenge gw'omubuveera ayina kukomekereza ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwokutaano omwaka guno, era oyo yenna anaasangibwa ng'akikola agenda kuba avunaanibwa. Ebyongo bitadde ku mabbali ate kampuni ezikola omwenge gw'omubuveera ge bakaba ge bakomba oluvannyuma lwa gavumenti okuyisa ekiragiro ekiragira obuveera bwonna naddala abo bakola omwenge gw'omubuveera nga guweereddwa. Lukijjidde mu kiseera nga gavumenti gye buvuddeko yayisa ekiragiro ekiwera obuveera mu ggwanga Uganda. Ate yo kkooti enkulu ekabala olunaku lwaliro egobye okusaba okwassibwa Winfred Masiko nga wakanya okulondebwa kwa Betty Bamukwatsa Muzanira omubaka omukyala mu paalamenti owa disitulikiti y'Erukunjiri nga bagamba nti okulonda kuno kwetobeka mu vulugu. Wabula olunaku olwaliro omulamuzi avuddeyo n'agoba omusango guno ng'agamba nti ensonga eziweereddwa teziri mu nsa. Ebisinga ku bino tugenda kuba tubibatuusaako mawulire gaffe agaddako. Nyongera okukujjukiza nti amawulire gaffe gano Airtel yegakutuusaako. Airtel ekwaniriza mu Uganda empya ne Airtel Internet edduka ku misinde egya yiriyiri eri buli muntu era buli wantu. Mwagala okweyunga ku Airtel Internet genda ku ssimu yo nyiga *755#